Muchala Irene Kauchi gwe tukuletedde olunaku olwaleero era ng'ono kati wayimirira ku kituuti we bati obubaka bwe obusinga bubeera ku bwa single life, like preaching about single life kubanga yakirimuko era yakirwamuko era yakifuniramu obusoomooza bingi, like yafuniramu ebisoomooza bingi mu bulamu bwa single obwo n'akaddiwira omwo ne bamuyita omukadde ne bamuyita ow'enkanyanya eyaggwako byonna baabimuyita era nga newe yatuuka okufuna omusajja mukwano kyali kisa kya Mukama. That's all I can say. Kyali kisa kya Katonda kubanga okuyiganizibwa kwaliwo kungi, kwaliwo kunene. Muchala Irene nno abasinga muyinza obba temumumanyi. Abasinga muyinza obba temumanyi, abamu mumumanyi, yes, naye abasinga temumumanyi. Kati kambajjukize omukyala gwe twogerako olunaku olwaleero. Abakwaya mulaba omukyala oyo arapinga ekitiibwa oyo ow'amarapu oyo kansoke nkuteekerewo ku ne karapu ke ndyoke nzije nkunnyonnyole bulungi era naye mmale mukuwe ng'akuwa obujulizi bwe lwakuba kansoke nkuteekerewo karapu ke gw'atamumanyi obeere nga omutegeera. Omusaayi gwa Yesu gwakulukuta abange ku musalaba omunene kali kaliyo obudde basibako olw'enkazi ze yasa bamalayo n'abapinde balokoka obudde basibako olw'enkazi ze yasa ebitambo n'amayembe n'ebikaba. Omuntu no gwe twogerako yoyo gova okulaba bambi yayita mu bingi banaye tewali kintu ekisinga kuluma ng'okutandika okubalira emyaka. Just she was 25 naye ng'emyaka gye bamubalira mukwano nga simanyi na kumanya era nga naye bambi afiri yatuuka n'abiva nako n'agamba mu ggulu kasita tebabuuza musajja oba toli mufumbo togenda mu ggulu oba kwegamba n'abivaako bambi n'asigala naye Katonda oyo atali anguze ateerabira bantu be atasobola tuvaamu bambi n'amujjukira era bw'atyo n'amuleetera omwami ataamujajinga ataawuliriza bigambo by'abantu kubanga ayogedde n'agamba nti mu family y'omwami baatuukanga n'okumugamba nti nga bamutikako ebigambo oyo atamanya kufumba oyo omukadde bw'atyo oyo ali atya naye yasitiikinga ku ekyo kyayagala. Omwami gwe ngamba kuba munnange yali alonze omuntu era agamba nti kyeyamusinga omwagalako kubanga yali ayagala abantu ate nga atya Katonda. Yes, there is nothing more than that. There's nothing more than that. Omuntu atya Katonda ye buli kimu nze ekyo nze nkibagamba nti omuntu atya Katonda tatya muntu wabula atya Katonda ne wabeera mu kifo ekimu atunuulira Katonda byagenda okulowooza amanya Katonda ali wano nange tajja okutunuulira birala byonna wabula ajja kusooka kufa ku Katonda nti ali wano nange andaba lwaki nkola ekintu wekityo. So yensonga lwaki omwami we bambi yamulonda mu bangi yayita mu bingi nga tamanyi no nakufumba byonna babyogera n'asalawo n'amutwala mu catering school. Can you imagine? N'agenda n'abagamba nti oba tamanyi kufumba kangende ayiga okufumba oba tamanyi kukola mirimu kamutwale bamuyigirize kwegamba ng'olaba bambi omuntu we yali amwagadde teyawuliriza bigambo bannaye kamukuwe. Yes, nzikiriza mukuwe mukyalo no mukyala Irene Kauchi era nga right now ali wedded bamuweddinga mu 2011 era nga gy'emyaka gwe bala kuva 2011 paka kati gy'emyaka gyamaze nga mukyala mufumbo. So aze okukuzaamu amaanyi gwe singo kubanga abanaye ebigambo byogerwa n'abeewaffe bennyini batwogerera ne maama wo ne taata wo kugambye kasita olwaku lujja bwoti mukwano tewali atasobola kwogerera babitwogerera nnyo. So aze okukuzaamu amaanyi era gwe wenna singo nkusaba eno video mukwano giwe obudde wueyo mami Irene. Amanya gange nze Irene Mushindi Kauchi mukyala Kauchi. Nebaza Mukama olw'ekyo. Mukama yeebazibwe nange nebaza Mukama leero Mukama alabika olunaku aluwadde ffe baweereza tuwe obujulizi basingoozi. Obujulizi obwange bwempa bukwatako nnyo ku basista abakuzeekuze. Ng'okuzeekuze mu myaka nga bakubanja teriyo wadde omulema wadde ow'ettulu
wadde Omumisiri tunaamulokola mpola mpola. Mukama yeebazibwe. Ebyo byonna nabiyitamu. Ate n'abawala abato Mukama yeebazibwe. Nange nalokoka ndi muto nenkulira mu Mukama. Nalokoka nga ndi muto ng'ebyokufumbirwa si bye ndiko, gyali mizimu nga baatuloga. Nga baatuloga ze kyekyandokosa. Ndokoke bulungi nfe ngende mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Naye nempita mu myaka egyo egy'obuwala nga bwe bayita abantu basabira nti no baagala kufumbirwa. Nga nina mukwano gwange gwe twali naye batuyitanga balongo. Nga atuuse kaala bannaabo bwe baaka. Kale bannange bakyamuse kalaba nti tebalina nansonyi. Ebyo bye tubeerako. Naye tayimu yatuuka ne babulaza ne bajja nga baagala okumpasa ne basimba layini. Waliwo sizoni nga yo ya layini. Era bw'otalonderamu awo oba osobola okuviiramu awo. Ne bajja waliwo neeyakubisa bajeti ng'ateekako amannya ge bampitanga mu kyalo nga simanyi naani yagamuwadde. Naye nga babulaaza buli ajja nze nalinga ndi muyimbi nga nsiba akawato n'ennyuma bulungi nnyo nga nina amahayiti Mukama yeebazibwe. Naye nga bulaaza nga sina byendiko. Naye emyaka gyagenda gijja ne gituuka mu myaka gy'oyagala ofumbirwa. Naye nga bali abajjanga abangi nga mulimu omwe yagamba temunkwatira ku Irene oyo bwe mumukwatako mulina kye munnoonyaako. N'alaga mbu nanjagala nnyo ye yaggala nawe ekikoosi n'awunzikanga n'okumpasa tampasizza nga te n'abaali banjagala nga te nabo abalemesezza. Ate nga n'emikwano gyagala gikulonderewo ng'omukwano gusobola okugamba kakati oyo ayina endali omutwala wa, kati oyo ayina ensingo empanvu yonna laba ensingo bweri, nga kwegamba nga mikwano nti bakulonderewo. Bannaye n'entuuka mu kiseera omuntu kye yandifumbiriddwa ne wabawo bulaaza nga baali bansuza nga waliwo owooluganda ansuza nga yandabirira n'aleeta akatogo ne tulya, n'aleeta akawunga ku ssomero yakolanga lubiri nga bye tulya nga tuli banaku bitya. Naye bulaaza bwe yajja ng'agamba bannanga Irene alye ku chipusi ayimbe bulungi, n'aleeta tomato sauce aleeta ku nakati bannange musha ayimbe bulungi nnyo asobole okuba nga eddoboozi ligogoka. Bwe lwatuuka nga mbuuza oyina emyaka emeka? Ne mugamba nina emyaka 25. N'akwata ku mutwe maama mukazi mukadde wadda. Emyaka 25 ne gimugoba n'aweta n'embiva nako awo nze. Mukama yeebazibwe. Naye natuuka ekiseera nga nsaba nga bulaaza ng'olowooza alabikako. Bulaaza nga talabikako, nga teri ajja, nga teri alabika. Emyaka ne gitandika, eyali omuwala n'entandika byakaddiwa. Mukama yeebazibwe. Naye ng'okuweereza mpeereza nnyimba, nnyimbira abagole, nnyimba ku mikolo, ndi mubuulizi wa njiri, ndi muweereza nga njija na wano ne tutandika ddadi ng'ayita abasingoozi ne tujja nga nze gw'olaba nze nga mpangisa wali. Naye nga nze nkuŋŋaanya abawala bonna abaava Bugerere, buli atalina wakusula nga basula wange mu kayumba ne bajjula muli bwe bati. Gwobawa emmere, gwogenda mu kulusedi n'oleeta gy'oleese twewoze essukaali nga banyirira nze nga nzenna nkanduse amagumba gaagwayo eri terina bulaaza alabika. Mukama yeebazibwe. Nange ne mmanya kyalibadde kirungi okukozesa chansi nti Mukama nga aleese n'osaba Mukama nnondemu aluwa. Nze nayitwako n'ensigala mu bbanga. Omanye okutuuka mu myaka nga tolaba na bulaaza ajja. Kakati abakulaba mpozi be bano ng'akulaba oli katuuti onyumye omusinga emyaka 15 bano ddadi be yatugaana bampaako. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ate ddadi yatugamba nti bulaaza takugamba mbuno obeeko ky'omuwa, tomuwa ku mberenge wadde bwe kati. Mukama yeebazibwe. Irene nembeerawo basumba ne bansabira, musumba Isaac yansabira, musumba Kamya. Naye lumu waliwo yaŋŋamba naye Irene tuwandireeseeyo omuntu ne bwe yandibadde musiraamu tujja mmulokola mpola mpola ajja kukyuka. Mukama yeebazibwe. Nentuuka ne ŋŋamba ebyokufumbirwa musumba Kamya namugamba ekigambo
nga ŋŋamba ne bulaza aluwa ne mugamba kati musumba kati oyagala nange neekwane ate neewase n'antunuulira bw'ati n'anyenya n'omutwe n'abivaako mu nsonga eyo nasaba n'enkoowa ne bansabira ne bakoowa naye ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba kaakati muushi obuliri buveeko ne nva ku buliri ne ntandika okwebaka mu katebe abajja be beebaka mu buliri bonna ne bajjula nga nze neebaka mu katebe nga kampi sijjaamu ka Isaaya kampi ebigere bireebeeta ne mmalamu omwaka mulamba Mukama yeebazibwe awo nga mbeera wano ne nsaba ne mpeereza Mukama naye Bulaaza bwe yajja yatuulanga wali wansi w'ekyeki balukoni sayidi wali nga ye wandabira nze teyandabako nti ndi mulungi oba nina ekitumbwe oba nina figa oba nina amaaso oba nina ensingo biseera Mukama yeebazibwe yanjagalako kimu n'agamba nga abaweereza bwe bamala okuweereza wano abayimbi ne bagenda nga ffe tugwa wano we twebaka ekyokubiri nga njagala abantu n'agamba n'ayagala abantu bano bonna nga talina na bw'abayita ekyo kyokka kye kyamukola ki kye kyamuleeta n'aŋŋamba mbuna waliwo yamuwa ennamba nga nkubira kasa yayogera ebyo nze nali nava ku by'okufumbirwa nga mmanyi ndi mukadde ng'era baŋŋamba ndi mukadde ng'ate nange ndaba ndi mukadde Mukama yeebazibwe nga ne bwe ndaba omukono gulebera naye munnange Mukama byakola ebyaddala nga ddala ndi mukadde nno ne bw'olaba ebifaananyi nga ndi mukadde ne ŋŋamba kasa tugenda mu ggulu waliyo okuwasa nti nedda waliyo okufumbirwa nti nedda kati katugende paka mu ggulu naye Bulaaza bwe yajja n'entya ne ŋŋamba Bulaaza agenda kunjiwa abantu bagambe mbuno baamuyiye nze ng'akalimi kaagwayo ne katuuka ku 0 nga ne bw'oyogera otya era n'aŋŋamba kati omanyi tusabe Mukama bw'anaayogera nga tugenda mu maaso bw'anaagaana nga tubireka nange ne mugamba kale naye nze nalaba nga mulimu ebisaanyizo bye ndaba nga Mukama tasobola kwogera era saasaba ne basaba bo ne basaba n'alyoka nkubira halo konze wangi munnange Mukama yayogedde yakoonyeemu bannange n'entya ng'agambye Mukama yakoonyeemu nga nze mpulira ntya nga ŋŋamba nti ngono bw'agambye obanga enkya nti embaga n'agamba ne yeekuba tteke nze Irene nasoma nnyo paka mu siniya 2 Mukama yeebazibwe ate nga ne primary nagisomera mu kyalo ne ŋŋamba omusajja ng'ate ye yasoma nze n'abantu nga mbayita naye ng'abamu sibayita nga ngamanyiza obbayita omusajja ne yeekuba tteke nze nga bwonkompeyalinga ku mwami nga ye anyirira nze muushi obuuso bwagwayo si bwe butono bannange nga nze ndi mukadde naye Mukama mwebaza nti yansaasira omusajja bwe yaŋŋamba nga mbuno tugende ew'omusumba nga nze mugamba genda nga mugamba genda nga ye yeegenderayo ewantu yokka gye namuleeta wa ddadi kati ate bwe namuleeta ewa ddadi nze ddadi nangobawo nze ne simanyi oba yali amugamba simanyi nga ntya nga nze manyi ekyobufumbo jjukire waffe tebeera na mbaga tebanga nga teri mbaga zaawa Mukama yeebazibwe naye munnaye kambabulire Katonda yansaasira omusajja ne bamugamba oyo akakazi ekisooka obukulu kakadde ekyokubiri oyo gw'otwala tayagala kunaaba ekirala talina kyasobola kukola tasobola kwoza tasobola n'abagamba nze nja musabira ajja kukyuka Mukama yeebazibwe ne bagamba nga kakadde n'abagamba nze nja muliisa ajja gejja era nga bw'omugamba ekintu kyonna ekigamba mbunandeke nga gojja kinnyonnyoka nga ajja kukukyawa kunyiigire waliwo yamugamba abayimbi tebaba na mpisa abayimbi ajja kukuswaliza mu bantu bo tebaba na mpisa banaye tulina empisa olw'ekisa kya Katonda Mukama yeebazibwe
nga Mukama nsaasiranga embaga ebeerawo bulungi abasumba bonna baakoonamu musumba Kamya musumba Ssekisaka bonna kubanga yenna yonna nagamba tagamba nze namwesibyeko yeekaalage nti yanneesibyeko Mukama yeebazibwe. Embaga bwe yaggwa nga tugenze mu honeymoon twagenda tutambula Ryder Hotel Kisumu Nairobi paka Mombasa. Mukama yeebazibwe. Kakati twali tuli mu baasi mwalimu ekikoosi ky'Abanyarwanda. Nze omanyi Mukama yampa amafuta g'okukwata ennimi eriggwanga ndi Muganda naye ndikwata nnyo ennimi. Kati nga batandika otugeya omusajja ono omulungi laba akakazi nga bampita mbwala bakakyeculu nga bagamba akakazi akakyeculu banaye nali nakaddiwa nga bampita akakyeculu nono neŋŋamba nno bano ne bwe banaŋŋamba mbu ndi kakyeculu balina okukitegeera nti nno nze bampasizza dda nange nenkwata ku bugundi bwa baasi bwe nti nenkola bwe nti akaweta ne kamasamasa bulungi nnyo ne bagamba bannange mukazi we wa ddala naye njagala obbategeeza nti Katonda bwe yamala okumpa omwami n'ampa obufumbo bannaye embeera n'ekyuka ebintu byakyuka. Nze samala na myezi giwere ebiri ng'ebyobukadde byagenze dda. Mukama yeebazibwe. Nze kati nkuzaamu maanyi nti tosobola kulemererwa obanga n'essaawa ya leero olaba bwenfaanana ng'ate luli nali mukadde kati siri mukadde ate nga nkyafumba kubanga embaga yaliwo mu 2011 Mukama yeebazibwe mu first week yali mu wiki yali esooka nga 5 mu November. Mukama yeebazibwe. Awo wennyini Gaddafi we yafiira nga ffenno tuli mu miitingi za mbaga ng'eri tulaba ku TV naye mu bumpimpi Katonda yanfulira omusajja yampasa omusajja ne bamugamba sigenda kumanya kufumba nantwala n'ensoma ebyokufumba we nategeerera nti omusajja ono ebintu bye bamugamba alabika yabitwala lwaki yali antwala nsoma okufumba. Mukama yeebazibwe. Nangamba ntwala okusoma kuwaayi ne mugamba nedda kodi Kampala waliwo essomero basomesa ebyemikono ng'eri ntyayo bikoozi bali abasomero eri baasoma. Nangamba nakeera ku makyaye nangamba tugende n'avuga emmotoka ne tugenda kuwaayi ne tugenda mu ofiisi ne bajjayo empapula kose yali esobokako yali special bakery. Mukama yeebazibwe. Nantwala nasasula ssente ne ntandika okusoma ebyokufumba ng'ayagala mufumbire busumbusa obuwooma buscones obuwooma obugaati obuwooma obuntu obuwooma. Mukama yeebazibwe. Nengenda nembisoma nasoma ebintu ebyo nebisoma nengenda okulaba mulimu bakusoma kufumba keke okola biki ebintu bwe bityo naye mu byonna neebaza Mukama nti yadde nagenda nensoma nenzijjamu omulimu era gwe mulimu gwenkola kufumba keke kutimba mikolo. Irene yali omuntu omunaku wali nga nnywa buugi nze ngewange tetulya kyamisana nenkusanga nga afumbye emmere tulina okunywa obuugi emmere ya kyaggulo naye essaawa ya leero Mukama mwebaza kubanga yansobozesa newankubadde omwami yasoma kubanga we twagenderawo nga embaga ankwanye ne mugamba nti nzikiriza. Ewiiki eyaddako maama wange n'abula kubanga emizimu gyamanya nti ono bwafumbirwa aba atolose. Maama wange n'abula nga tegwe nayina bw'ati omu n'abula bamwabiriza na wiiki ewedde last year olumbe lwe baalwabya n'abula n'afuuka saddaaka naye nze Katonda n'antolosa n'empitawo. Mukama yeebazibwe. Naye newankubadde ng'omwami yasoma kati ate Katonda n'akozesa nze
nga nkola nze nnima gw'olaba nga ntimba emikolo nfumba kekisi ngenda mu kyalo n'ennima nentetenkanya n'ennima kasooli n'ennima entangawuzi njiiya ng'omukazi oba omusajja talina ssente Irene oba nasobola okulabirira abantu be nnali sirina bwe mbayita mu musaayi nga balokole ne balya ne bakkuta naye ate ono Katonda gwantadde mu ngalo ne ŋŋamba Irene kanyimirire Mukama yeebazibwe nebaza Mukama kuba yantolosa nange nzikiriza naawe ogenda ttoloka kati bw'ondaba wano oyinza okuŋŋamba ndi kakyekulu nebaza nnyo Mukama olwa dadi Mukama akuwa omukisa kubanga atuzaamu amaanyi ate atwagala emyaka gye tumaze wano amanyi n'okuyita n'akuzzaako ebbali mwana wange lwaki tojja ojjanga n'enkusabirako ojjanga nze abasumba bannumirirwa waliwo omusumba gye nali nsabira ne bantwala kwakuna matata ne baŋŋamba ne bagula pooko ne tulya ne bamala ne baŋŋamba naye Irene waliyo akaliyo era bwe nabagamba tekaliyo banyiiga bunyiisi naye Mukama yakola banenkyatokose ettooke nze gw'olaba Haleluya akati no ngabo olidde mukwano gwaye totunuulira kyoli tunuulira Katonda kyagenda okufuula ene waffe mbulokole eno bw'osumululwa ebbeeyi enkulu ennyo eri mu kusumululwa nti ne bw'obanga wakula otya oba toliko kabina oba toliko ntumbwe Katonda alina kyakwambaza ne kikufuula ekintu ekirala